Kasamude ni mwera live. 200 people. I want to talk about speakership. Kasamude ni mwera bibidi. I'm watching. Nola bali omunsa ino muntu ogumulingo ogwensujju. Alinga kine ekibbe ekitudde mu minister. If you go back and took beer 200, I am coming for speakership. Nenda kwogera ku ntebe y'aba speaker. Mugende muwere bibiri. Mbaletera omuliro ku luno. Ndubawe. Tuwe data nyoko ya kuyisa wano. Mbawe data. Bambi. Bemutawera bibiri nga nvaako. Mbaga zaaki. Bwe muwera bibiri nga nzirayo. Kati nina abantu bendaba. Okay. Kati kanjogere ku nsonga z'obwa speaker wa parliament. Wetujja Anita Mongo mutuzeewo bali omunsi. Onaina omuntu ogumulinga akalumonda akasale wakati. Ayogere ki? Ng'omwana omutamiivu owehoyima yamukuba akalulu. Ate yepanga ku speaker. Talo ziri mu NRM eyo. Abono bana NRM ku bana NRM n'endooza ebigambo obiwulira. Basajja bakulu kwebuza magezi. Buli kimu bakimanyi naye omuntu ayogera ekintu oba lwawa era ku protecting again oyinza okwebuza ne bikusobera. Naye byonna nga bigenda mu maaso. Abantu si basanyufu ne mukulu bali mu meya bali mwezi omwana nakunyigidde. Meya bali mwezi nakunyigidde nyo pate gyewabaddeko gye simanyi bagwa gye settings bakuyisa wisi notandika okuzina amazina ngoli very happy nyo ebifaananyi byafulumye mwana mulina ekintu kye muteeka mu abantu bajjamu omwono balo bisate kikyali meya ino video bagikuwe I'm not happy with you. Meya Lona Dibali Mwezo, I'm not happy with you. That urban excitement, ngobadde politician ngokole bintu byekisiru at this part mukama otomanjali. Abana bali mu kuwambi bali mu duka go bakutega party after party after party. Meya buno bakusigina kujja mu ofisi gunsa mulimu no. Nino kugamba. Mulabisa ekibina mu kirabisa ne president mulabisa. Bali mwezo joli ebintu byokola bya kisimu mutulabisa mulabisa ekibiina n'abantu mbamalamu amaanyi eno message njigayo bali mwezi ne buli MP yenna kansala kimani namwe bakwatako mutulabisa ebintu byokola bya kisimu mutulabisa ne president mumalamu amaanyi bajja kuwa butwa ofire bwerero tandiko system gyokoleramu ogimanyi wao tewali kisesa tewali kikutwala ku pate teri MP kikutwala ku pate kate mwali badde musadi mudu temanyi president jali muina kumanya kiddako komanda taliwo who's going to lead muve mu pate Commander 001 taliwo buli pate gyogenda bagenda kuliko kubanga kino ekintu kirimu state bagenda ku setting up functions nga bakwetaga gwe meya naawe gina omutwe nze elected meya wa Kampala bakuba ifone bateeka ne video ku social media abaana bajja kuleetera ze sijja kubaako nze sigenda kubeerako bagenda kuleetera sina gwe ngenda kuyimiriza ekyo nkikubuulira MP state egenda ku setting up parties nga kikwetagisa okubeera mu constituency yo ku party eyo bali coding video nefane balete kubanga eyo tu yasasudwa sente weziri mwenna ba elected candidate ba national platform baba settings party
ezo na sede zita mu State House zite wasali musali okusetinga party bakuyite bakukwata ofana ingo ozina osala cake oli mukunywa kabia babite ku social media babite ku TV eriyo bajjajjaffe baganda baffe abalina omutima omaga mabanga MOP bali mukunywa tukiki kitulwana nfaaki nabadde tegekolokola ekintu ekiddako omazeemu amaanyi nze buli omu okugamba kuba sigenda kusina mu nabagambirawo nze wanwana gavumenti kukyuka buli mutukufu amateeka okuddawo enfuga y'amateeka buli munnayuganda nga ajajingibwa nga bwali Uganda ng'efugwa ku mateeka nga tewali buli mwabuzi wali kuddwa kyenno sirwana nti ngenda kunoonya mulimu nno kandampa gino emikono ebiri naguno omutwe n'amagulu nkyalagina ngenda mu kyalo essaazi nomwandibadde mwakoze dda kye tuyita joint statement ekondeeni but nobody has done it mwe abaana bagenda balumba essaawa yonna sina gwe ngenda kugamba nti comrade wakoze bubi era wenvira no social media abaana baza kuba balumbye dda sina gwe ngenda kuyimiriza bagenda balumba nejjukira lwogenda ku pato oba togenze kusinika binyogwe kusanyuka eyo ebeera political motivated trick ya kudemoralizinga president nga gwe tokimanyi kubanga mulina banekisa ekizibu kyenzudde bannayuganda bonna tasobola kusooka kulowooza kyengenda okukola mu mbeera eno bagenda kiraba tekiki ekigenda okuvaamu no batono nnyo abakirowoozaako n'ebifaananyi bifuluma ate public nefuna interest to question ate ng'asirika bwe mu questioninga ng'anyiiga nti abaana bavuma baba tebakuvumye no bo kye bali muwongo okuggyako Museveni ebisigadde bijja kwekola byokka naye mwenna bannayuganda basinga mulina urban excitement nabawadde information security alert almost for 3 consecutive days nga mbagamba kibaseetize ba MOP bachairman C5 bakansala chairman C5 ne bakansala via procurement ne tenders tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo era teyakomyawo naaba nga akuleetera security alert singa bulijjo nakutegeeza biki ebigenda mu maaso eyo mu State House era nti pulezidenti abala kaki Nyandwe tibahabulwa yayise family meeting ng'asuggestinga Muhoozi agiba kuwa CDF Muhoozi n'agamba tasobola kuva kuwa CDF lwaki bayise meeting eno one Muhoozi agenze ng'asalaasala ebyayi ku social media ng'aprovokinga abazungu naddala Abamerika Abangereza n'abalala ng'abayita bahooligans era asobola tebana kye basobola kukola era asobola okansolinga military joint exercise ne cooperation buli kimu era tebamutiisatiisa buli kimu n'akikola kati bwe yakoze tweet ezo nezituuka mu Amerika ne bagamba tebatwala information nga kintu kye mbagamba bulijjo nti mu intelligence osobola okukuŋŋaanya information ng'ejjuza loole oba ng'ejjuza container wabula abasajja bakuba mu kunoonyereza bakisangamu akapapulaaka ku information yonna gye babadde baagala kati mu tweet zonna Muhoozi z'abadde akola empitirivu gwoza lwaki mu gundi senita oyo akulira foreign affairs yagambye tetugenda twala tweet za Muhoozi slightly era nabagamba nti apology tugikkiriza kubanga bamanyi kati ebigo byonna byayogedde n'okuteeka vidiyo za Babi n'ebifaananyi n'ateekako ebigambo byasiikudde emitima gy'abantu across the globe nga kirabisa Museveni n'abayita n'abagamba omwana ono ngenda mujja kuba Muhoozi naga tekisoboka era meeting teyawedde kati struggle for the power jukira nti kasita omwana yenna omulaga nti gwe musika kintu kisobola mu normal life kasita olaga omwana wo mu bulamu nti yagenda okukusikira ebiddamu either waatakwettira oba basigadde mu famire mutta ebisigadde famire womaze ogisaanyaawo bajjajjaffe baali bagezi nnyo
omuntu anaamusikira gwasinga n'okucunya kubanga baamuteeka mu direction entuufu. Naye ab'ennaku zino olw'okuba mwayonka mukolola obibiita omwana n'omukuba abantu n'omulaga nti ono wa kitalo takonwako takolwaki era yagenda n'okunsikira. Omwana oyo omutadde mu tageti y'omukazi wo w'abakazi bab'ebbayi, omutadde mu tageti y'abaana bo bennyini, omutadde mu tageti ya famire okutegera nti oyo kyekinyusi yagenda okulemesa. Kati ne mu Rose olw'ensonga nti akimanyi nti lyali mu pipeline okumugamba ave ku bwa CDF kiba kitegeeza tamanyi wagenda kudda n'entebe bagivuddeko automatically. Kati kino wali obuzibu. Mwalaba nga kayimba ke nawazanjira ng'oyagala okuza omwana ekiwongole mugambe nti gw'oli nsigira wano mu simu siroza tikakyali no nakajjamu. Kati mukitegedde bulungi nnyo kitwake eriwo. Naye buli omu njagala obere careful nnyo ku nsonga ezo ng'ozitambuza. Yes, ebyo byonna nga tubitadde wali wabbale tumwalabye ekyabadde e Masaka era n'essaawa ya kakati buli omu ekyo ekiri ku mimwa gy'abantu. Justin Namere olukujjukujju obubbi obw'enkukunala tuwulire ono bamaze ne balangirira Justin Namere alidde. Justin Namere alidde ate nabagamba omuntu yenna bw'owuliranga agamba nti ayagala likawunti y'okubala obululu suubira ebintu bibiri: ebokisi olwedde enkwatemu oba ayagala kubba oba bya connection. Nakuvayo nenkola post ku Facebook ne mbagamba nti nfunye kye bayita amawulire. Bayimbudde abawanvu n'abampi bali mu district y'e Masaka batiikinga bululu. Nakola post eyo ku Facebook nga nfunye ku kye bayita intelligence yange ng'emaze okukola kye bayita okunoonyereza. Namere ye muntu omu ku boomikisa nga omulamuzi yakkiriza baddemba bala obululu. Oda eno yava from above nziramu oda ya Namere okuddamu okukkiriza obala obululu kyokka yali wakusatu yava above. Namere yasingayo akasolo era yazina otafiiri kano mukasalemu. Namere yazina otafiiri n'amutereeza era n'akubira mu 7 baddemba bala obululu. Nze nabagamba nga mukyali mu kooti ng'olwedda ali ku ssuwa bagenda kuddamu babala obululu. Kati ogenda kulaba obusungu bwagenda okukozesa oyo Namere mumuteese ku ntebe MP. Yalina empisa embi, yaboggoka, talina mpisa, akuba abantu, yakuba full figure, abantu abaliisa amazzi. Muleese omuntu eyasoma mu parliamenti naye nga yasinga empisa embi. Akakavubuka kalina akasiiwuufu kakamanyiira abantu kakeekola obusorosoro si kalinga abapakasi. Muleese ekizibu bibadde bya connection. Owa NUP bwatyo bwaviiriddeyo bibadde bya connection. Namere ng'agenda agaba emmanaji gabira otafiire nga bwatyo bwayita. Muze nali nafuna dda amawulire. Go to my YouTube Facebook post people. Mugende ku Facebook post yange mulabe post nagikola ssaawa mmeka batandika ddi okgenda mu kooti nabagambirawo nti Namere badde order from above birimu mu 7. Mwe mwebuze waki Namere we yakuba full figure Namere teyasibwa. Namere yali azina sekandi nga tannafuna akavubuka ako kato. Namere yali azina sekandi. Namere yali azina sekandi. Tewona sekandi atuna bwati atunanga abongo otaacha alinga alimu omusujja gwa mlalama. Namere yali amusenya. Era Namere yava ku sekandi nadda ku otafiiri. Era mazezi guzina jeno otafiire ne mbagamba wano nfunya amawulire. Bafunye obutakkanya n'omuntu awagira NRM yambula ngamba pingi abasajja batiikinga bululu. Naye kisinze okunsanyusa ku kana akalulu bazzeemu ne babala obululu nga mukatonda muggulu ebibokisi ebimu. Uganda is a very very funny country. Very very funny country. Ebitundu ebibe bazzeemu okubala basazeemu obululu obugalanda nga bupya nga buwere
tugambe obeera Namasuba oba obeera tugambe Kulambiro ng'abalonzi muli 2 waliwo amabokisi ge bagudde inda abalonzi bamerusenga butiko beeyongeddeko omuwendo nga babanga baali 2 luli bagenza okumala obululu leero bali 10 awo tuvuddewo era nga tweyongerayo bunsonga ze zimu ezigenda mu maaso wanino mu ggwanga. Yes, waliwo amagezi Honorable Betty Namboze ge yayogeddeko yadde abamu basese ne bagamba nti abantu abamu mbu basaagasaaga. Ono Namboze amagezi g'abawadde ag'okuggyako jjajja gasusse ku ga Half London kubanga Half London yabaga nti mukole bye mukola mukasuke mu bikomera by'abantu aba NRM nti be babalemesezza entebe. Ate alaba video scrolling wano ku platform yange ojja giraba. Okay? Namboze yavuddeyo n'abagamba nti mugende mweggalire mu nnyumba mutuule temugenda ku mirimu. Mpozi juzi mwaka nsinika naye erinnya olyensinika naawe oliraba. Waliwo okusinika ebinnyo nga nawula waliwo n'omuwala alwanira NUP alina ekinnyo kimu kiwanvu ekirala kimpi. Kati waliwo sinikano ga nti kasinike Jenny okategedde akantu ako. Namboze yabagambye mubeere mu nnyumba mweggalire musirike nti jjajja bw'akitegeera nti temwagenze kukola agenda kukwata entebe yammwe agibawe. Weewulire Namboze. Bwe tugamba nti terikubwa ku miggo buli muntu asigaleka weekend ne tugamba nti mu wiiki eno tewaba ava waka kyokka buli muntu n'atava waka wiiki emu Museveni avaako. Anyways, ako kamala kakati mukyala Namboze ekirowoozo ekyo kyewaleese nze nakyagadde kubanga peaceful. Tewala agenda kubeera ku street kuganira abantu, tewala agenda kulwana n'abasirikale. Nenyina kyenjagala okubuuza. Okuwagira ekibiina kino olina kubanga wasanguka obwongo. Kyoga nti gwojja n'amagezi go kuba bonna tubalabye abawagidde ekibiina kino. Abasajja abaali bategeera bwe baayingira ekibiina kino baasanguka. Baatandika okwogera ebintu ebitagassa ggwanga at all. Namboze yabeeranga mukyala wa maanyi, nga mukyala wa magezi, nga mukyala mugezi, nga mukyala wa kitiibwa, nga bw'asituka okwogerwa Namboze yayogedde. Ajookinga nnyo n'ayogedde eddoboozi lye oliwulira liri awo liringa eritategerekeka naye nga baga nti Namboze waali mu kitundu. Ku ssaawa eno Namboze atuuka tewala amanya nti yatuuse. Lwakwegatta ku baana abo. Namboze bw'obanga gano amagezi g'obawadde naye nga gwejjukira oba okoze oba tokoze omusaala gwo guyingira. Bw'olwala bills zo zibeera sorted. Abaana bo famire yo kw'otadde. Gwali mu kugamba abaana nti bagende beggalire jjajja ajja kubawa entebe yaabwe. Bantu mmwe mulimba nnyo tewandikyogedde oluvannyuma lw'okukomyawo ne bakwongera ekisanja. Mwe abantu abamu aga nti jjajja agende naye mwe abamu abalemeddeko. Namboze amazima ddala bannayuganda obaagaliza. Bw'oba obaagaliza lwaki nabo tobawaamu Namboze? Bw'oba obaagaliza lwaki ogamba omuntu nti aggaliwo edduuka oba obutungulu bwa butereke wansi w'obuliri ayingire ennyumba yeebake? Oli shuwa ekyo kirina gwe kigenda okutaasa? Ffe tweyanzisa ebyo wabale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire agagakyali mangi nnyo nyini ddala nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyeweetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako wona w'osinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera tulina bingi nnyo bye tulina okubanga tukuwa, tulina bingi nnyo tulina okubanga tukutuusaako. Weebale nnyo okubanga oli naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala era nno tukusuubiza nti bingi nnyo bye tugenda okubanga tukuwa era bingi nnyo bye tugenda okubanga tukutuusaako. Amawulire mangi agagenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Mpola gweyongera okubanga otambula naffe era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga
kekadde subscribinga womala ngonyiga kadde womala okusubscribinga ngonyiga kadde kano katuyambako okubanga tegeera ntutaddeyo amawulire awo n'olyoka weefunira amawulire nga gakyali kyasigala naffe tufa